Mu lutuula lwa paalamenti olunaku olw'eggulo, embalirira eyayanjuddwa ey'okusaasaanya ku babaka ba paalamenti yalaze ng'ensimbi ezigulira ababaka ba paalamenti emmotoka bwe zigenda okulinnyisibwa olw'ebintu okulinnya emiwendo. But the current government 2021-2026 is about to come to an end, and we want to close having completed most of these things where the law requires us to do before the new parliament comes. Kati bano baakuweebwa obukadde 315 buli mubaka okugula emmotoka nga bw'obalamu ababaka abasukka mu 555 buli omu okumuwa ensimbi zino eggwanga lyakusaasaanya buwanana bwa nsimbi. We passed the budget framework paper, which I want to believe by close of business today we shall have passed it. Ensimbi zino zivudde ku bukadde 2 ze babadde bafuna. Ng'oggyeko ssente z'emmotoka ky'otasaanidde kwerabira buli mubaka aweebwa ssente z'ensako ezimutambuza mu kitundu ky'akiikirira nga ne bw'aba ali ku mirimu gya paalamenti emitongole aweebwa ensako. Okusinziira ku akulira ekitongole ki Civil Society Budget Advocacy Group CISBAG, Julius Mukunda agamba kya nnaku okulaba ng'obwetaavu bw'eggwanga bwe lirimu ssente zandisaasaanyiziddwa ku ebyo ebirimu omuntu wa wansi ate ababaka basalawo kuzeejalabizaamu. Olwaleero nga mu Uganda tetulina abasawo abamala abakola mu madwaliro. Jjukirako nti almost buli mwaka osanga nti wali abeediimye tebaagala kusomesa, tebaagala kukwalwako emisaala mitono. Tukimanyiko nti olwaleero mu ggwanga lyaffe lyonna ekitundu half y'eggwanga mu disitulikiti y'eggwanga tetulina aba extension workers. Yennyamidde olw'okuba ng'ensaasaanya tekoma ku ssente za kugula mmotoka wabula n'entambula gye bakozesa ebaddizibwa. Ngaffe abawiwa omusolo buli memba wa paalamenti tumuwa mileage. Mileage kitegeeza ki nti tukuwa transport refund. Bw'obanga oze mu paalamenti tukuwa transport refund. Ate tukuwa ne town service nti bw'obanga otuuse e Kampala wala by'oyagala kukola mu Kampala tukuwa n'akallowance akakutambuza mu Kampala gy'osula n'okujja mu paalamenti. Julius Mukunda awanjagidde bannansi bazibule amaaso bakimanye nti ababaka be baalonda beerowoozaako nga bo. Kati nekigenda kubaawa abatono abali kumpi abatusalirawo ne basooka ne beesalirawo kye baagala ne batulekera akatono akasigadde. Kati wandyagadde weebuuze nti memba aba paalamenti mu kaluulu ani yabawa motoka? Bonna balina motoka zaabwe zigenda ne zikola akaluulu ne bamala. Ono obuzibu abutadde ku ky'ababaka okwetikka obuvunaanyizibwa bwe batateekeddwa kukola ne bamaliriza nga beetaaga ensimbi mpitirivu okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe. Bw'atuuka mu paalamenti kyasookerako okugula ambulance. Ambulance ziringa eddwaliro. Jjukira ambulance mulimu gwa gavumenti. Bw'ayingira bw'oba ekyokusaka atanga kusasulira abantu school fees. Bw'abanga tamala kutuula nga yatanga kukola enguudo, okukola eby'amazzi. Kati ekyo kimuwa pressure nnyingi okugezaako okufuna ssente z'ateeka mu constituency ye. Julius agamba ku nsonga eno gavumenti yakunenyezebwa olw'okulemererwa okuteekawo ekitongole ekiruŋŋamya abakozi ba gavumenti ku musaala n'ensako bye balina okufuna. Bw'obanga olina ekitongole ekisalawo nti okusinziira ensimbi z'eggwanga z'erina, this is how bwe tugenda okusasula public servants baffe kijja kutuyamba ku zimotoka zino because MP agamba motoka eno eyo part of his allowance wali nebera byagenda kwetaaga. So obutateeka ku kitongole ekyo kitegeeza nti buli kitongole kati kyesalirawo kisasule kitya ki kisasule. Ssente zino ez'emmotoka ezirudde nga zikubaganya abantu empawa zizze zongezebwa buli kisanja nga kati okutuuka ku bukadde 315 zaava ku bukadde 2 ezaaweebwa ababaka ba paalamenti ey'omusanvu ne zidda ku 6 mu paalamenti y'omunaana mu y'omwenda ne zirinnyisibwa ku bukadde 103 ey'ekkumi ne zidda ku bukadde 150 ng'ate paalamenti ewedde ey'ekkumi n'emu zibadde ku bukadde 2.
Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Spark TV. Treat and consider all matters that shall come under their deliberation.